Okusinziira ku tteeka erya Third Party Risks Act, omuntu yenna agula emmotoka oba ekidduka kimukakatako okusasula yinsuwa eyitibwa motor third party ne kampuni yonna eya yinsuwa, ng'ekigendererwa singa oba ofunye obuzibu ku mmotoka yo osasulwa ssente okusinziira ku nsasula yo. Okukuddizaawo enkola eno abantu bangi bajjeeko okukola nga bagamba nti ya bulimba, anti obukwakulizo obuyitibwamu okusasulwa bungi, so nga ate bw'oba otandika okusasula yinsuwa eno bwe bakugamba buba butono. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ekirungamya enkola ya yinsuwa mu ggwanga Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi, embeera eno ebaleetedde okuyitibwa abafere. But there are also instances where a vehicle was supposed to pay maybe 50,000, but someone takes the ignorance of the client. They say, boss, you just quickly pay and move away. So we want to avoid that. That's why it is now computed by the system. Olw'abantu obutalaba nnyo makulu mu nkola eno kireetedde bangi oba oliawo okutandika okujingirira empapula ezikakasa omuntu aba asasudde yinsuwa, era nga kino kiviireko gavumenti okufiirwa ensimbi empitirivu. This partnership, which is the integration of our motor third party platform with the express penalty system that we are launching today, will greatly enhance our visibility as an industry. And it is our sincere hope that the benefits of motor third party will be understood better. Okusinziira ku kunoonyereza okufulumiziddwa Insurance Regulatory Authority, waliwo obufere bungi mu kujingirira empapula ezikakasa omuntu aba asasudde yinsuwa eya motor third party. Ekitongole kisolooza ky'omusolo kiraga abantu 200 abali ku nkola eno, kyokka baba yinsuwa balina omuwendo gw'abantu 400, ate nga Ministry y'ebyentambula eraga obukadde 220 abali ku nkola eno. Kale bwe kityo omuwendo tegukwatagana. Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala agamba nti kekadde buli muntu okwettanira enkola ya motor third party kubanga obubenje bususse ku nguudo. Ayongerako buli lunaku abantu 10 be bafa olw'obubenje, ate nga abantu 36 be bafa buli mwaka. That's very high. We need good enough my officers here with the traffic are here. We need to up our game. We need to up our game to reduce on those numbers. Yeah, I think in the region we are the highest. And every time the excuse is the roads are narrow. But we don't have the narrowest roads in this world. If the narrowness of the roads was an issue, then in Rome they would kill about 50 people every day. Okusinziira ku minisita, gavumenti efiirwa trillion 5 buli mwaka olw'obubenje ku nguudo, ekintu ekikosa ebyenfuna by'eggwanga, nga singa buli alina ekidduka yettanira yinsuwa, ssente zino zakudda mu bintu ebiyamba ku kusitula ebyenfuna. We have just started engaging the judicial system. The other day we were the DPP. We want to have our friends in police have a biting arm and a biting teeth in terms of enforcing the law. It's not that we don't have the laws on the books, we have the laws. Abayinsuwa nga bali wamu ne polisi y'oku nguudo batongozza enkola ya tekinologiya ey'okuyitamu okufufuga z'oyo yenna alina empapula enjingirire, nga ku mulundi guno si bakukozesa sitiika. Express penalty, which most of you know as EPS, are those tickets that you receive on the road. We issue those tickets because they are not doing the right thing on the road. If I'm to focus on insurance on our EPS is code 1. So they will receive that code 1 because they don't have a valid insurance or they don't actually have third-party insurance. We are going to do a lot of things with this simple application. We are not going to look at third-party only. We are going deeper to find out. Oluvannyuma Minisita y'ebyentambula General Edward Katumba Wamala, Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi, poliisi ne bannayinsuwa batadde omukono ku ndagaano. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.